maanyi g'amateeka akakiiko k'ebyokulonda amateeka gekakolerako gakajja mu ggulu ye kyogamba nti mukulu by'abakama takimanyi nti bw'amala okuwa ensala oyo awakanya ensala wooye waddembe okujulira bw'aba takimanyi bw'oba omulabyeko mu ŋŋambire asoma akawaayiro ak'enkaaga-mu-ennya aka ssemateeka wa Uganda. Akawaayiro ak'enkaaga-mu-emu aka ssemateeka wa Uganda ke kamuwa obuyinza okuwulira emisango ebbanga ly'amala nga tannaba kulangirira awangudde. Gwasalidde bw'aba tamatidde waddembe okuyita mu kawaayiro ak'enkaaga-mu-ennya aka ssemateeka wa Uganda okujulira na bwe kiti ateekwa okuba nga gy'ali eyo era naye alinda oyo ataamatira nansalawo oyo asobola okuleeta ensala emenyawo eyiye. Buli kasolo kaliko akakalya amateeka ge gagamba. Bw'oba onsingisizza omusango mu Manchoro nina ebbeetu okwekubira enduulu ku kkooti eddako waggulu. Ne bwe kityo ndowooza ekyakirinda ng'ambaga. Akasota akato bw'olabanga nga mutabani waasobola okukakuba n'akatta ate ggwe omukulu tovaayo. Kakati zino ensonga za leero bazikwasiza abalooya. Zino mpapula ze tuleese tusobola ozisitula. Lwaki oyagala emirimu emirala gyonna giyimirire olw'ensonga eno gye tusobola? Constituencies nnyingi zisoba mu 5 mu Uganda. Oyagala ekibiina kiyimirire olwa constituency emu nedda ssebo ffe tubikoze yeffe bapuliida kandidate waali. Butereevu nkwaniriza nate ku Focus TV gwe ali mu kulaba tusinzidde mu kibuga ekya Kampala okulaba nga tukuweereza wonna wooli ali mu Africa, Uganda, ensi yattu ali mu wabweru bwa Uganda. Waliwo omwami agoberera ennyo yampeereza message n'angamba mwebale kutuweereza ali United States of America, USA. Webale nnyo okubeera nga naawe olaba ne buli omu yenna igwe agenda ne mu comment section n'okomentinga kyoyagala twogereko. Webale nnyo okubeera nga okikola. Olunaku lwa leero ntegedde tunuleko mu nsonga za Sir Mathias Walukaga. Sir Mathias Walukaga waliwo omwana akoze article emu gye nsomyeko ennyumidde ennyo era njagala tutunulireko ne mu nsonga za oboolyawo Mulyannyama. Haji Ali Mulyannyama y'omu ali ku Makindye West, if I'm not mistaken, y'omu ku beesimbyewo. Haji Mulyannyama ono naye bagamba nti ebiwandiiko byembu biraakinga. Nyina ebintu nga bulijjo bwe ntera okwebuuza ebibuuzo nze okusinziira bwe ndaba ebintu byange. Haji Mulyannyama abadde mubaka, abadde mmeeya era erinnya lyakoze alikoledde awo mu bwa mmeeya. Tulina kuba tunyumira ku keesi ye, naye keesi esinga obukulu yeya Sir Mathias Walukaga. Leero olunaku lwa leero Sir Mathias Walukaga agenze n'avaayo n'agamba nti ye lolo ye enkulu ennyo yakuvaayo kuwa balooya be information oba na documents, then balooya be bo ne bakola omulimu gwabwe. Ku balooya ali famous ennyo bagwe tugoberera ennyo ye Luyimbazi Nalukoola oluno wa Kawempe North mubaka era nga ali ku kaadi ssaawa zino eya Nuupu yeesimbyewo. Walukaga agamba nti y'omugaso gwe oba obuvunaanyizibwa bwe bwa kusubmitinga mpapula. Bw'amala osubmitinga empapula ze ne zigenda eri balooya be, ebisigadde abibalekera. Basibo ne bannyabo, Walukaga mu bigambo byagamba nti tasobola kukola oba kulemezaako musango guno gulemezaako ng'akimanyi bulungi nti talina bujulizi bumala oba ng'akimanyi bulungi nti balooya be tebanaba kutinkuula oba tebanaba kutaputa amateeka bwe galina kubeera. Leero bagenze okujulira mu Court of Appeal, bagenze kujulira era ebibaddeyo abasinga mu birabye nti lawyer bo bavuddeyo ne baleeta details zaabwe ku bujulizi bwe bakakasa bwe balina obutasobozesa oba butakkirizisa isi ekitongole ekikulirwa Justice byabakama kusazaamu candidature oba okwesimbawo kwa Sir Mathias Walukaga. Sir Mathias Walukaga ono bw'abanga ajje akola ebintu byakola, one yaliko ku kifo ky'obwa meeya. Mu kifo ky'obwa meeya yakiriko era on merit. Kye ndowooza nti isi
yayisa mu lupapula bye nga ddala akolifayinga newankubadde nyinza okuba si ebimu nkwata bulungi nekwadde nyinza okuba si ebimu n'ebya MP naye ate omukulembeze akulaga nti ali mu layini gy'obukulembeze era bye yakolerayo yabikolerayo. Olunaku olwaleero njagadde tulyeko ku bigambo bya Erias Luyimbaazi Nalukoola nga looya wa Mathias Walukaga. Biki ebivudde mu kooti oba biki ebigenda maaso mu kooti? Wanaabaawo obwenkanya eri Mathias Walukaga oba tewaabeeyo obwenkanya? Era tufunye ku Nalukoola atuulye byatugamba then tukomewo ate ne article gye nkugambye gye nsomyeko onu njagadde naawe omulabi wa Focus TV ogiwuliremu osinzire ku ebyo. Katusoke tuve ku bubaka buno obwa Erias Nalukoola tuveeyoko tukomewo. Kubanga bali bakoze bya mancholo nabo bennyini ne bafuna entengereze nga bamaze okuwa ensalawo yaabwe. Ensala gye bakola nga 25 ne bagituulako ne batagita ndowooza nga beefumiikiriza n'ebino bye tukola ddala bye bisaanidde. Akakiiko k'ebyokulonda mwewuunyisa nnyo. Temuyinza kukola nsala ng'ensalawo ya byakulonda ng'okulonda mukumanyi nti kulina obudde bugere ne mugikola nga 25 ne mugifulumya oggiwa gwe mugiwadde nga wayiseewo ebbanga eryenkanidde awo temuyinza gifulumya nga mwenda ng'obudde buyise. Kitegeeza waliwo ebikyamu bye muliko eyo bye mukola. Mwami by'Abakama weetereze tuzze wano banno bakuyamba abalamuzi bajjewo ebyo ebikyafu bye muzze nga mukola eyo mu Electoral Commission ku mwami Walukaga. Tusuubira nti kooti negenda kuwa obwenkanya mu budde amateeka bwe gagamba. Okay, ebya Nalukoola biwulidde katusabe obwenkanya oba kooti ekole kyerina okukola so that Nalukoola afuna obwenkanya. Nalukoola afuna obuwanguzi bw'Erias obuwanguzi bwa Mathias Walukaga. Nalukoola ye looya ate naye candidate wa kibiina kya Walukaga kyalimu. So katulire tulabe oba ddala oba ddala EC ekitongole kya EC kivaayo statement ezikwatagana ne kooti. Either Mathias Walukaga n'agenda mu race oba n'avaayo. Nti buli muntu yeegeza mu Mathias Walukaga either bw'otafuna kizibu oba bw'otavaako kyofuna kya bulabe ogwa abadde mu feemu ozikira. Omuntu eyavaayo n'agamba nti Mathias Walukaga talina kyasobola kukola oba n'avaayo n'amuvuganya mu bintu eby'enjawulo akomekkereza oluusi tagenze mu maaso n'ekyo kibadde bafaafaagana nakyo. A case in point nja kuwa ku mukulu gwe bayita Samuna Salongo Kasawuli abajjukira bato ya Mathias Walukaga gye yalwa embirigo ze baalimu ne Samuna. Kigambibwa mbu entalo zino oba okusika omuntu kwe baalimu kwatuuka ne kussa erisuula kampuni nnamba ey'ebizigo. Sebo banyabo gwagoberera Focus TV ojja kumbulira ebizigo bya Samuna mu community yo bikyalimu oba nedda, mu dduuka lyawo bikyaliwo oba nedda. Ekyokubiri kiyinzika okuba nga beef oba bato yaabo ababiri ye yaviirako okugwa kwa kampuni. Nti ennyimba Walukaga ze yakuba nga avumirira oba alabisa kampuni y'ebizigo eya Samuna biza okuba byavaako gisuula. Waliwo omuyimbi omulala eyalikoko mu mbiranye era ne Walukaga. Omuyimbi oyo bamuyita Vincent Segawa. Vincent Segawa like nga abayimbi abalala bonna oyinza okutuuka ekiseera kyo n'oyimba naye time neetuuka n'okola ki n'ogwa nga tokyasobola oba olyawo kugenda mu maaso na bidongo oba tokyasobola kugenda mu maaso na muziki ng'era emirimu gyonna oyinza okuba okola omulimu guno otuuka ekiseera n'oguvaako oba n'ogukoowa. Omwana ono article gye bawandiise nga balaga nti embiranyi za Walukaga
wamu ne Vincent Segawa ze zamuviirako okuva mu kisaawe ky'ebyokuyimba era ssaawa zino taddangamu kuyimba. Basawo ne bannyabo bwe tuba nga ddala tugoberera ensonga zino nga bwe ziba, simanyi oba kyali kiseera kya Vincent Segawa okutuuka okupowa oba kyali kiseera kya kuwummulamu oba ddala nga envuvumo bwe zigamba nti eyeeyimba mu Mathias Walukaga oba ogudde. Oyinza okunvaayo n'okupuluvinga article eno gye nsomye either nkyamu oba ntuufu. Wasembayo ddi okuwulira Vincent Segawa ng'ayimba oluyimba? Era owaaye olowooza naawe kituufu embiranyi ze yalimu ne musajja mukulu Mathias Walukaga ze zamuviirako obuzibu okubeera ng'ava mu leesi? Kino osobola okuvaayo naawe n'okubaganya ebirowoozo oba naawe n'otubuulira ekituufu kikyomanyi mu comment section. Nagamba nti comment section ekirungi kyerina etuwa akaseera naffe okweddaabulula, akaseera naffe okwogera kye tumanyi. Nebaza bakikola abagenda mu comment section. Vincent Segawa situddangamu kumuwulira nga kubye oluyimba olulala, situddangamu kumuwulira ng'ategese concert oba ategeseyo ekivvulu. Kiyinza okuba nga ddala okweyimba mu Mathias Walukaga kye kyamuviirako ekyo. Then n'ekirala kye tuyinza okwebuuza, Mathias Walukaga ye nga ye omuntu bino bwe bibaawo alina maanyi kyago ag'enkizo g'akozesa okulaba nga abaoponenti be bagwa? Alina maanyi kyago g'akozesa okulaba nga womweyimbamu osaanawo? Kyesagala tubuuse maaso kuba credit ku Mathias Walukaga ono nti ebbanga lyonna abadde consistent, abadde honest, abadde wa mazima eri ebyo byakkiririzaamu. Abayimbi bangi tubalabye, oli n'alokoka n'asiraamuka n'akola ki, because celebrity life buli wogibeeramu oluusi ekutuma ebintu bingi. Ekulowooza nti bwe naasiraamuka ngenda kutereera, ekulowooza bwe naalokoka nja kutereera, oluusi bibaawo. Bayimbi bangi mubalabye era gye bateeka mu comment section abazze bakyusa amadiini gaabwe ng'ate tebawangalayo ne bavaayo. Omukulu ono abadde mukatuliki akyali mukatuliki ye ddiini gyakkiririzaamu. Omusajja ono okuva ne gye buli okuva edda abayimbi bangi tubadde nabo nga bajja bakyuka. Leero walwedde enkya wayero luli wa DP oba wa bbulu wa green nga bajja bakyuka oba wa purple. Naye Mathias Walukaga okuva ku mulundi gwasoose okulabika mu limelight oba abantu okumutegeera takolaganangako na gavumenti eri mu buyinza wantu wonna. Naye bagenda okukola kye baali bagenze bwe babayita ab'akadongo kamu era gye walaba ng'ali ku sayidi endala teyabikkiririzaamu. Kitegeeza kinti ng'omusajja akkiririza mu ggye ky'amanyi okubeera honest n'ekyo kyakkiririzaamu awangadde nakyo era akikoze ebbanga lyonna. Igwe agoberera ebyobufuzi mu 2015 waliwo oluyimba olwakolebwa collab ey'abayimbi bonna awamu nga bagamba nti baagala okuponyeza muzeeyi akalu oluyimba lwe bayita tubonga naawe. Buli muyimbi eyaliwo w'amaanyi, buli muyimbi eyaliwo ebiseera ebyo, buli muyimbi eyaliwo ng'akola bulungi yagenda mu pulojekiti tubonga naawe. Sir Mathias Walukaga y'omu ku abo abayimbi abaaliwo era abaali basobola okubeera n'obusobozi obugenda okuyimba mu kivvulu naye teyakola ki, teyakiyimba. Kitegeeza nti ye ng'omuntu yalina by'asobola okukola, yalina by'asobola okutuukako naye yagamba kitegeeza ki nti buli w'obeera nga okola by'olina okukola beera honest, beera wa mazima, beera mwenkanya era goberera ennonozo. So Mathias Walukaga ono akikoze. Akalala akasembayo lumu waliwo omukulu gwe bayita Police Evans yali ku interview emu n'agamba nti Honorable Sseggona yamuyitako okumuyimbirako. Bwe yamuyita okumuyimbirako n'akimanya nti Sir Mathias Walukaga naye ali mu leesi y'emu n'omuntu amuyise okuyimba. Kano kakulu njagala tukawulirize. Bwe yamanya nti Mathias Walukaga ali mu leesi y'emu n'agamba omusajja nandaba atya. Kye twebuuza, agamba nandaba atya nga muyimbi munne, agamba nandaba atya amutya kubanga ajja muddiza omuliro,
agamba anandaba atya nti agenda kumukwata amukube oba. Bino ebibuuzo mbibuuza because mba njagala nnyo naawe okikubemu oba okifumitirizeemu ombuulire endowooza yo. Sam Mathias Walukaga essaawa zino bw'atafuna bwenkanya yandizizzaako ki? Abantu bangi badde bagenda mu comment section nga babuuza Mathias Walukaga azzaako ki? Kye njagala tukkirize ye nga yabadde musajja kamanyi mu lwesi eno era abantu b'e Busiro babadde redde okumuwagira oba okumuwa obuvugizi bwabwe. Kye tutayinza kubuusa maaso nti mu ebyo ebikoleddwa Sam Mathias Walukaga akyasobolera ddala aira okuddayo yeyeddabulula n'adda 230 oba okuvaayo n'alangirira mu butongole nti tugenda kuwagira ono. Ngendo kisoboka. Tutayinza kubuusa maaso ekibiina kirina bakandidati be baayita mu kakungunta ak'okwagala kaadi ne bagwa. N'ekibiina kisobola okuvaayo ne ki endosinga omuntu oyo yeeyisa obulungi oyo yasigalira ku nnono. Abangi gwe basonzeeko nga Magoola Emmanuel. Magoola ono abamumanyi oba bamugoberedde bagamba nti musajja w'amaanyi ku gulawundi kwali, ate n'ekirala nti we lwanyimbwa kaadi teyakola nga balala newankubadde yakomawo independent naye teyakola nga balala kuvaayo okuvvoola kibiina nakiddiza muliro. Lwaki tutunuulira Sseggona? Tujja kujjukira nti akalulu ka 2026 abantu bangi ababaddeyo mu parliament ebbanga ddene abatagenda kuddayo. Lwaki? Nti omuyaga gwa Nuupu gulina ekyenjawulo kye gwaleese mu byobufuzi. Nti bwe tuba tuwanyisa oli aluddeyo ku ntebe waggulu kitegeeza naawe eno wansi olina okwetereeza member of parliament, meeya, bameeya, bakansalas abaludde mu bifo ebimu nammwe mulina okwetereeza. Ba MP abawangadde ennyo mu bifo ebimu mulina okwetereeza. Kitegeeza ki? Nti bw'oba oli mu kuvuganya na muntu omugamba nti aludde mu ntebe eri waggulu, lwaki gwe MP amazeeyo emyaka 15 plus ogaana okuvaayo? Kitegeeza nti ekino ekyazze mu kalulu oba ekyazze mu byobufuzi tekiyinza kulekayo omukulu Sseggona waggulu. Lwaki? Nti baagala bajjemu abaludde mu parliament batwaleyo ku bantu abalala lwa nsonga nti nebbanga lye mumazeeyo nebbanga lye muzze mukola ebyo mukola tewali kikyuse. So katusigale nga tulaba Focus TV. Tujja kubawa updates eziddako ku Robert Kyagulanyi Ssentamu, ku ba candidate be, ku ba NRM, ku ba DP, ku ba Common Man's Party mukulu Munyagwa. Byonna updates tujja tuzikuwa wano. Akasembayo ensonga ya Mulyannyama tugenda kuddamu tugirondolera mu video ezijja mu maaso eri. Tujja jjukira tugitemyetemye naye kigambibwa mbu saawa yonna ebiwandiiko bye tebimala. Omukulu Mulyannyama ono bagamba nti ebiwandiiko bye yakozesa bya mukulu we. Tukimanyi bulungi ife bwe twakulira, nze naliko mu P6 nembaako n'omu candidate gwe nalaba owa P7 by then n'atatuula bibuuzo nga bagamba nti yatuula ebibuuzo naye ate erinnya eryatuula ekibuuzo lyali lya muntu mulala yatuulamu. Ekyo nakirabako nze n'amaaso gange. Then ekirala era waliwo omwana eyali annyumizaako ebiseera ebyedda ng'agamba nti nze we bigaana ngenda kukozesa gundi ya mukulu wange, certificate Piero e-pass-slip ya mukulu we agende mu secondary. Kati era n'ensonga ya Ali Mulyannyama bagamba mbu ensonga eno ey'omukulu yandibanga erimu akokubeera nga yakyusa amannya oba yakozesa ebiwandiiko ebitali bibye n'agenda mu secondary. Ensonga eno nga bagambye ekyali mu pipeline ekyafumbibwa. Tugenda kuba tudda nayo nga tugitunuulira mu ntunuuliro ey'ensa, nga tugitunuulira mu ntunuuliro ey'enjawulo. Igwe alaba Focus TV njagala nkakasa nti updates ezisinga obungi tujja kuba tuzikuwa nga tukuleetera n'abantu betumanyi ab'omuzinzi oba ab'omugaso ab'amaanyi bakutemeretemera ensonga nga bwe baziraba. Tewerabira nti emboozi za bakadde baffe abayitibwa bajjajja baffe ndowooza mu music industry, omukulu Martin Kakumirizi
jatuwali nayo jajiraba mu maaso ku Focus TV nga wamu ne ko jakagato era tujja bamukulita tumwamwagadde nnyo tujja batumukomyawo tubeeko bye tubawa ebintu bye tubawa bibaako byekiyamba kuyiga mu story endala gyesaga tubuse maaso Munyagwa we yabaddeko ku TV emu ne bamubuuza ku kintu kya Walukaga yavuddeyo n'agamba bw'ati nti ye talabanga muntu mwesimbu talabanga muntu w'amazima talabanga muntu alemera ku nsonga ejakiririzaamu nga mukulu ono tawulirangako ko lyonna mu byobufuzi kwa yabadde ayogerera ebyobuyimbi ayinza batabiyingire naye agamba mu byobufuzi we yabiyingiramu tamuwulirangako kyekuubira yenna oba tamuwulirangako kusala ddiiro kitegeeza agamba nti Walukaga is a honest guy omwesimbu ekimala okulaba nga agenda maaso mu byobufuzi wabula naga kijjako kyansalwa nnyo era kijja baluma nnyo bo singa kikeera enkya n'atafuna bwenkanya mu reesi eno gy'agenzeemu lwaki ayogera bw'atyo nti tabadde tamuwulirangako kko lyonna mu byabufuzi byazannya basibu naye bagamba ekyokuzannya ebyobufuzi Robert Kyagulanyi Ssentamu yavaayo lumu n'agamba nti ye olabanga ebyobufuzi bitegeeza bano ababaka abaliwo nga kitegeeza ekyebyobufuzi babiggyemu temumuyita wa munnabyabufuzi temumuyita politician temumuyita politician yes nti ekyakitegeeza bano abaliwo n'agamba nogamba nti yatuukako mu parliament ng'abantu bamulowoozesa nti buli muntu yenna ali mu parliament alinamu akafooke ke yeekwata kitegeeza nti opposition became their position bo nga bo opposition bagitwalanga position kyazza okuba ng'agamba nti kiveewo omuntu ogende mu buweereza oveewo lema kwesiba mu kifo kimu kifiiramu bbanga lyonna mission kyenkulu eyakututte mu parliament bwetubanga twagala tusaba kulembeze okyagiriko oba wagivaako bino byonna azinga abyogera okwongera okukakkaatiriza ensonga nga bwe ziri tuyinza kuba nga tusukawo wano obadde mulabi mulungi okuva eri gye twatandikidde nkusaba nti tugenda kuba tukomawo mu episode zaffe ezijja mu maaso eyo mu vidiyo yaffe ezijja mu maaso eyo nga tukutemeratemera ensonga zetulowooza nti za nkizo zetulowooza nti zirina kisobola okukyusa mu bulamu bwaffe obwa bulijjo tukuma wano leero tusisinkane mu vidiyo ezijja mu maaso eyo for now bye bye. Kusubscribinga ku Focus TV bingi